kyonna n'okubeera nti wenga kuotulaze omukwano so tusabayo ng'ekigambo katonda ekisooka Kasenga omuntu abadde omusajja eyeerandiza yekka mu bulamu bw'ensi omuntu abadde nga yeerandiza ate nga alina n'abantu bayambye n'abalandiza. Kasayiga abadde musajja alifubi, abadde musajja wa lwali naye nga bw'atuuka mu kusaasira asobola okusaasira. Nze mbadde mukwano gwayiga yasooka n'ataba mukwano gwange naye bw'ataba mukwano gwange nange nensirika nga bweri enkola yange nze omanyi omuntu ambuukira simubuukira nensirika. Naye oluvannyuma ennyo nankubira esimu nangamba Mafina asaba kunsonyiwa mpa obudde tusinkane nkwetondere ne musinkana. Bwe neetunda naye ndaba nga omusajja mukkakkamu byomusubiramu si byali. So tutambudde mukwano gwange nafuna omukisa ne mulwadde nengenda ne mukyayira ne mulabako ne kye nakola n'enkikola naye kibi nnyo kubanga Uganda eno twetaaga abantu abayina ng'ate balina kye bagatta ku balala. Yiga abadde musajja omu ng'akikola wadde nga ayinamu ebibye nga bo basumba bane balaba nga si birungi naye si kirungi kusayira muntu musango mu nsi muno. Katonda ya Mama Fina akwira emisambwa mu Uganda, Mama Fina akwira amayembe mu Uganda, Mama Fina akwira biki ye Katonda w'oyo pasita asemberayo ddala waggulu. Tulina Katonda ogwo ekitwawula emirimu gye yatutuma gyawukana. Kati bano abadde bakyalenjinga Yiga oba abadde bamwataki nga nti byakola tebiri mu mateeka byakola ate nabo balina ebyabwe ng'abantu nabo balina bye bakola Yiga byabadde takkirizizaamu. So n'olwekyo tulemenga kujajinga abantu nga tetunnatuuka mu ggulu kumanya kiriyo. Oyinza okumujajinga ng'ate gwe kyokola kibi nnyo okusinga ekyomulala. Bannange sisobola kudda nze mu bantu ng'abo sisobola kudda mu bantu ng'abo. Naye nga ye njogera ye yamanyi kye kyamuwadde ayinza okuba nga yatudde mu ntebe ye mu ddiiro lye nalaba nga Katonda amulina amutadde mu kabaketi wali. Abantu balina Katonda waabwe alinga w'abayindi nti omuntu ayinza okuba ne Katonda ye mujunga ye w'amaanyi. So nze nsabira Pasayiga Katonda mwekimula ekyemirembe amusonyiwa ebyamusobako byonna naye alina okusabira eŋŋanda ze ne famire ye basobole okweyongera mu maaso bakume erinnya lya Yiga. Banna naffe nga ku ludda olwa famire y'omusumba Yiga nsanyukidde nnyo Mama Fina. By the way omutima gwatulaze ku ssaawa eno enzibu mukimanyi bulungi nti nno tumaze ennaku nga nnya tugenda mu lunaku lwakutaano nga bwe tuli wano mu mbeera yonna bali abakola batya buli kimu kyonna kyetaagisa na buli kimu naye twebazisa nnyo buli kintu kyonna kyatusindiseemuko oluvannyuma tuli atuwadde mu kyaki ate era ne bwayambuse nnyongera okubakakasa n'atusindika ettwe ery'amaanyi ennyo tuli atuwadde mu litegedde ery'emiliyoni 4 mu kyaki ate era ne bwayambuse waggulu ew'omusumba Jjengo n'atukasukamuko ettu ly'amaanyi. Banne tuusaba omutima ogwo bonna buli muntu yenna. Mama Fina nsanyuse nnyo ku lw'enzikiriza kubanga si mulokole siga nti nno mulokole siga muno kine kyakulaze emabega yonna ne twebaziza nnyo omutima ogwo ate ne ku ludda olwo kuba ono mukama wange mu mbeera yonna so tweyanza nnyo tweyanzeege.